Okuva omwaka guno lwe gwatandika poliisi ezeekola ebikwekweto eby'enjawulo okufuuza abagoba b'ebidduka abavuga nga batamidde. Muno ekwatiddemu abantu abawera era nga bangi bavunaaniddwa. Kati poliisi ebakanye n'eddimu ly'okunoonya kampuni y'ebyentambula esobola okutambuza abatamiivu, ng'omuntu bw'abeera atamidde abakubira bukubizi ssimu ne bamunona. Baba oli mutamiivu tukuteeka ku poliisi yonna novaawo tumaze kutegeera ng'omwenge gukuweddemu. Kyokka poliisi erabudde abatamiivu bonna abeenyigidde mu kunyomoola ebiragiro byayo nti boolekedde ebibonerezo ebikakkali era nga kati yafunye n'ebyuma ebipya ebikebera omwenge. We stop a car, we bring it just near you like this. Once it makes noise, we know you are supposed to be tested. You have alcohol in your blood. If it does not make any noise, automatically we say continue. Mu kiseera kyekimu Nuwabine abadde tasalikako musale ategeezezza nga poliisi weemaliriza enteekateeka zaayo ez'okuggula omusango ku mubaka w'e Rwampara mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Vincent Kyamadidi olw'okulemesa poliisi okukola omulimu gwayo. Madidi yakola ebintu si bituufu, ebintu bikyamu. Twabadde ffe tulowooza Honorable alina embeera eyayetwalamu, bati yayetwalamu nk'omutamiivu bano abavuga taxi n'ajja ku ddaala lya Honorable. Balabudde n'abantu abalala ab'ebitiibwa abanywa omwenge ne beeyisa mu ngeri etasaana nti boolekedde okuggulwako emisango olw'okulemesa poliisi olw'okukola emirimu gyayo mu bulambulukufu nga batiisatiisa awamu n'okubavuma. Wabula abantu abamu basanyukidde ebikwekweto ebize bikolebwa poliisi bye bagamba nti byongedde okusiga empisa mu bagoba b'ebidduka. Kibanga kikosa obulamu bw'omuntu ate nga kikosa eggwanga okutwalira awamu. Bagira ddala na si kubagira kwonna kubanga nze nali nnywa naye kati yantereza mu layini singa ebanga ateridde enguzi nga ekoze omulimu gwayo mu bwesimbu si kibi.